Kabera kalipota yambere kudo kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako byambeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinziira ku alipota zetugenda nga tufuna olw'ensonga nti omukubo gw'enkuba gwasenvula ne gusimbira ddala mu makkati ga Ssemazinga Africa era kiviirako empeweevu nga zikota ziva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku Sseguyanja Buyindi nga zitira ku nnyanja Nalubale okwesogga ensi yattu. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu mu biseera by'okumakya ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale sokka n'eri mu Nakasongola, Luweero ebitundu ebisinga obungi enkuba ejja kuba nga etonya. So nga ate n'eri ebuvanjuba ebitundu ebisinga obungi enkuba ejja kubeera nga etonya Bugiri, Jinja, Tororo so nga ate bimu Soroti awo musana gujja kuba nga gwaka. Okujjako ebitundu ebisinga obungi ate eri ebugwanjuba musana gujja kuba nga gwaka mu biseera by'okumakya kujjakaawo Hoima Masindi awo enkuba ejja kuba nga etonya. Omusana gujjako era nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi yukadde eri mu Karamoja paka mu Kibodde eri mu Arua. Wabula enkuba eno ejja kuddamu ate etonye mu biseera by'olweggulo mu bitundu ebisinga obungi Masekati Bumba kwa digrizi 28 okutuuka ku 29 ebitundu ebisinga obungi so nga ate n'eri ebuvanjuba nawe enkuba ejja kusigala nga etonya mu biseera eby'olweggulo bumba kwa digrizi 28 okutuuka ku 29. Eri ebugwanjuba era enkuba ejja kutonya ddala mu biseera eby'olweggulo ebitundu ebisinga obungi bumba kwa digrizi 27 okutuuka ku 28 awo. So nga ate era eri mu Karamoja wadde enkuba ejja kuba nga etonya wabula bumu lijja kubaako waggulu kutuuka ku digrizi 30 mu Karamoja so nga ate eri ng'Kibodde Arua kuba ku digrizi 28. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu bibuga bingi ebisangibwayo e Bunaayira omusana gujja kuba nga gwaka mu kibuga Cairo bumu kwa digrizi 30, London 18. So nga ate eri mu Dubai omusana gujja kwememula kutuuka ku digrizi 40. Toyanza okweyako naawe wabula ebisingako ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe kulaba ku ttimbe abeera bulungi.